kano katukogere mu buntu tokkirizanga omuntu okubaako gwawalana naawe n'omuwalana gwe tebina ebikwatirako bantu bange ojja kweyingiza mu lutalo ng'ate oyo omuntu yandibadde destiny change awo tomanyi kwe basinzira kubanga tebakwatagana tomanyi kwe basinzira kubanga tebaagalana kubanga njagala okutegeeza ku bigambo ebigambibwa kwaba ababiri it is only 2% ebituufu ebisinga beewaayira olw'okuba bayinako obusungu watya ng'omaze okubayingiramu balwanira entabo ne baddamu ne bakwatagana gw'ogenda kulabika otya mbadde mbasaba mu mutima mulungi tolwana lutalo lutali lulwo ne waaba mukwano gwo ng'alina gwawalana gwe tebikukwatako era tekikufuula mulabe wooli kasitooba nga tolina bigambo byozaayo oba byoyagala kuteeka wakati waabwe if they hate each other there is a reason naye baleke kusindikiriza mbu olw'okuba ye tayagala oli balina obutakkaanya mbu naawe tomwagala watya ng'omuntu oyo Katonda amusindisa ate kukyusa gwe bulamu bwo kubanga tayombangako naawe takuyisangako bubi takulinyirirangako talina kyamu kye yali akoze. They have misunderstandings with your friend but not you. Why do you interfere in people's problems? Abantu abamu mufiiridde mu bya Saalumanya, abantu abamu bonaabonedde mu bintu by'otamanyi. Oli wano weetisse omugugu gw'omuntu atakulinnyirangako atakuvumangako. People, let me tell you one thing. Gwe manya bumanya woyina koma. Abantu ne babanga oyo mukwano gw'alina gwawalana gwe tokkirizibwa kuwala n'oli. Ayinza n'okuba ng'omuntu gw'oyagala okwewalanako oba naye obayambeko gwagenda okusigalawo wakati nga gwe mubi. Weegendereza entalo z'olwana ezitakukwatako. Banaye mufube nnyo okufa ku bibakwatako. Ffe twakula na bakadde. Era nababuuzaako jjajja ekyabawangaaza okutuuka kati myaka 15 nga tufa kiki. Yagamba kasita weemanyiza okufa ku bikwatako. Ebitakukwatako n'obireka oli muwangaazi. Watya ng'omuntu gw'oli mu kulwanyisa mb'oyambako oli nga destiny change awo kubanga Katonda asindika abantu. Think about it. A word for a wise is enough.